mwaka 2023 nkwanza ku program Sumulula week mpya nkwagaliza birungi byerere Mungu akikubalire byonna beyagala okutuukako oba byeyagala akuyiseemu akuyambe abikuyiseemu kukulisa nnyo mu weekend omulungi aliyeyo no program Sumulula lubeera Monday paka Lwakutaano saa 2 mpaka saa 3 tabula ne Buganda kumbucha beba tuteeka mu ssente bingi tugenda kubanga twogerako amachaga olunaku olwaleero gamba munno program Sumulula eyingidde. Join us. We start. Good morning. All right. Mwana akuba akayimba baboda boto betaga. I can't imagine. Sisobola na kukiteberezaamu nedukera ku machanga tetulina border borders simanyi kuba bambe kitofu kiri ntino zangu y'obulamu mulimbi olabira ddala nsi ngambadde siina wa border kibadde tekiggwa so mu nsonga ngeeyo tubeetaaga balina ebijjirako just like any other job okuba ebyawe bisukkuluma kale ku birala ne balina challenges bonga boze bafesinga nga abantu ne mulimu and because tubeetaaga nnyo tubakozesa challenges zabwe zitusamukira ffe ababeetaaga kakati ezimu ku nsonga ezimu ezibonyabonya boda zesinga ezizola ku kkubo ziri mu looni tubeera ne tulanga Simba Automotive gendayo ne ssente zitandikirwako bakuwe boda naye tukubiriza okusasula looni z'abasajja abantu abamu bafuna ssente kati ng'ekitongole kino kitugende Uganda actually ne Kenya waliyo tugende Kenya bawola borders eri abantu ne batandika zi business zino naye mucho balina okusasulangayo ssente kakati waliwo obuzibu obuli ku kkubo abatugende balemereddwa because nabo balina loan kigambibwa balina investor aliyo mu America yabawola ssente batandike business eno bo ne ba acquiring borders then ne batandika ozuwola ife abantu ba bulijjo baganya okuzzayo boda ssente z'abasajja kati ekitongole kyalemereddwa because balina deadline okubanga bakliyaringa loan eri mu billion 18 n'omusobyo a deadline yaabwe ya October okuva omugagga okubanga bakliyaringa ebbanja eri babanjibwa apparently tebalina kyakola okuleka okusika boda eziri ku kkubo z'abamezi babanja now so ababoda bangi tuyinza obbalako ku kkubo oba tuyinza obbalabako ku street ne baddayo ku ludo oba ku pulu w'okukyalo ng'emirimu tewakyali naye n'ababoda bagamba balina challenges nyingi I think eyo maaso ku twekye tujja kubeera nga tubafuna tulabe obuzibu obusinga obbeera naye essaawa zino abamu ku baboda abayogeddeko n'olupapula Daily Monitor bagamba obuzibu balina omanyi omuntu obeera desperate kiringa kwewola bbanja nojja nogamba hafi mpolayo emitwalo 10 amazima ga Katonda mu ggulu ngenda zikuddiza ku lunaku olwokuna nkuweeremu n'amagoba ga mitwalo 5 kubanga gotulidde emitwalo 10 ze weetaaze ze bwe kugamba amagoba ga mitwalo 5 ojja laba ng'eyo nsonga ntono alisi yaga kino ekizibu kye ky'emitwalo 10 kiveewo so bwe mu obuzibu wa boda ye bw'awulira ng'asobola ogisamba agende ku kkuba akole ssente kyangu nnyo kati ebiseera ebisinga tebasoma contracts ezo zibaweereddwa oba ne gye beewoze tebabawa time kubannyonnyola bulungi they never explain a lot to these people ye ayagala kutwala boda agenda akole kaakati agenda otuukira watuuka eno nga ze ku kkubo obukwakkulizo nga busukka ebwandikomye balina ssente ebiseera ebisinga boda basasula loans zino mu wiiki buli wiiki balina ssente zosobola okuzza ekisinziira ku contract webeera esoma naye abasinga obungi balaga nti balina okuwaayo ssente mu wiiki okusinziira ku mutemwa gwe mubeera mukkiriziganyiza kateeberezamu wa boda yinza okufuna boda ku looni nga eri mu miliyoni 6 n'ekitundu n'agamba nti kiina omumutwaliro okubeera nga asasulayo around mitwalo 7 awo ku 8 buli wiiki naye tutunuye challenge za boda zebafesinga ekisookera ddala ku emirimu gyonna abantu basinga ozoganya ku kubo ba boda ze tulaba bawambeezo n'olaba nga basitadde kabangali ya poliisi oba ezijjudde oba poliisi y'ekawempe we nalaba nga boda zempitirivu ezo zonna ezijjuddeyo tomanya mmeka ziri mu looni naye buli lwotawaayo ssente zino eza wiiki zijjiramu ze bayita fine bw'oba badde olina osasula emitwalo 7 for example n'otaziwaayo ojja kwesanga nga kugirako fine nga ya kale naye ziba 15 naye kati tukkirize nti kati olwedde bagiwambye
olumu nabo bantu alwala ndabako wano omu agamba he's called Richard bamletere agamba bamwe ennaku 14 okubeera nga clearinga loan ye naye ate in the process n'alwala ndowooza olaba ezo zonna eziri ku police station nga zikwatiddwa time etuuka ng'abo bennyine buli lunaku boda eri ku police station naye ate alina osasula looni y'emitwalo 7 lwatasasudde ejjirako fine n'amaliza nti buli lunaku ayinza oweza emitwalo nga 10 nga gikompiringa naye ate talikola so waliyo okulwala waliyo okufuna ebizibu nga naffe wofuna ekizibu n'otagenda kukola naye ate nga buli lunaku olina okufunamu akasente bw'ofuna akasente kaweze aka wiiki osasule looni y'abasajja so ebiseera ebisinga bagamba ze challenges ze bafeesinga ne bafairinga osasula looni z'abasajja oba okusasula ebbanja eryali okulisasula mu period gye baali bagrewenze bamaliriza boda olumu agirese bagitutte n'omulimu n'aguvaako n'awulira nga bimutamye naye oba ng'ogenda funa nga ne tubakubiriza ogende mu Civil Automotive ng'ogenda funa looni ekisooka sooka otegere contract kyegamba n'ekirala mulina ebintu bye mulina odiscussingako singa mba nfe nemereddwa tuba tugenda kukola kitotunuulira nnyo kikulu kyakuwa boda naye amateeka gatunuulira onoomalako nago ekyo balanga olumu batumambu abo nabo tebasoma tebategeera and all that because gwe kenyini towewadde time kumanya kikyotekeddwa kukola anyway ze nsibu ku nsonga za boda tujja kuba ndowooza twongera ozitangazaamu okumanya ki ekigenda mu maaso mu mulimu guno naye nga boda tubeetaaga bangu y'obulamu bwe tweyongera mu mawulire amalala onako olw'eggulo ng'ovudde ku mawulire ga Premier League eggulire ddala lyadde likutte akatimka mu Uganda yaffe ye nnyumba ya Speaker Parliament Anita Amonga kakati eggulo wabadde housewarming eyewaabwe gyava ebukedia ajjukira ye mubaka omukyala ow'ebukedia era ye Speaker Parliament so yayise ababaka 3 okujja bannaye bamuyozeeyoze bamukulisa otuuka ku kkula lino omwana attu ku bbanga lyakoledde laba amaka we gatunula naye mwatokomosa omugambo bannayuganda ne munyiiga ne mukolima ne mukiika ensingo ne mulyoka mugamba atya kale batulage ku ddwaliro ly'ebukedia sipiika bw'alwala batulage eddwaliro lyasobola okugendamu nga tebamututte tebatawanadde n'omusaza omuleeta emulago talinnya ennyonyi tabaako kyakola abatulage ku ddwaliro ly'ebukedia nga mwasabye ebintu batulage ku masomero g'ebukedia nga mwasabye ebintu bannayuganda omuntu obeera otya n'ennyumba bwetyo bannaaye ye kati wetwava tukyaliko bino muno for God and my country mwayogedde omugambo naye nga gega amaka amatiribona amatiriboosa aga Speaker Parliament yaffe ey'omulundi gw'11 mu bigambo ebimu nga yeebazizza abalonzi b'ebukedia mubale kumpa mukisa ngini bakikire mu Parliament mulabe kula lye muntuusizzaako abalonzi ne babeebaza mwebale kulonda munnaye neyebaza ne ba legislatures weyabadde aise nabagamba ne mwebale kumpa mukisa kubeera deputy speaker wa Parliament y'omulundi gw'11 mwebale muntuusizza ku kkula lino nze nali lituuseeko nti amongo waabwe n'abeebaza nabo era nti awo weyaviira n'afuuka speaker oluvannyuma lwe yali speaker okufa so omukolo gwabadde matiribona omukolo gwabadde gwa kitiibwa omukolo gwatuwesezza ekitiibwa era ffe wano nga tuyita ku telefayina speaker bye ebintu byalina obbeera nabyo mwagala bannange alaga akasiisira ererere kakati abamu nga nno tusiima munnaye speaker affe ateekeddwa okusula makawe gatyo abalanga mukiisa ensingo naye abantu abamu bambi kyabadde bagamba speaker nno tumuwulidde nti abadde n'akasente ke recently yagulirwa omwami w'emmotoka mwaka mupya Range Rover eyo naye ne tujogerera omugambo paka wetwaguma ti abantu baba ne ssente zaabwe nitugyesonyiwa kati ate alaze amaka era tutokomosa omugambo kakati abantu nga bagamba na byandibaddewo abantu babeera ne ssente zaabwe era speaker badde n'akasente ke naye timing ey'okulagiramu ebyobugagga mu mbeera gye tulimu as Ugandans kale n'abannayuganda ffenna tulina abantu b'ebukedia embeera gye balimu kuno kubalaata kujoga bakuyita batya omuntu nabanga akusanyusiza naye ati nga takusanyusiza something of a kind ebyo okukeneka ebintu ntuwe bityo lwaki mujooga eggwanga lino abantu kyeyadde beebuuza ne bagamba bannaye ye lwaki yagitulaze omanyi mulimu abantu olumutanyiga aba talina kyamanyi kuba abantu be bandibadde be babitugamba bannaye omukazi alina ennyumba nga tugiwakanira n'ogiwakanira naye n'osalawo ogitulage ku mbeera gye tulimu kale
kale maama mwakolimye naye nga byebyo gwe kiruma osobola okunuuna ku vvu. Tukuyozayeza Speaker Parliament ya Uganda webalituuka kukula webale kukola tubaga mukere mugende mukole ebyo ebintu tebiva mu kwebaka kukola musevinge nnyo bw'ofuna omutwalo terekako akasanvu terekako akanaana lya ebbiri. Omukyalo oyo lumu ndowooza sootuwa ku mboozi engeri gyasevingamu ezo ssente mulowooza batandise leero okukola bakola dda. Ugandans kale tweyongereyo tukyayireyo ku budde kale tweyongereyo ku bye tusobola kakati era ku weekend mujjukira kawunyemu ng'omuntu bw'otambula kukuba ekiro poliisi ekuyimiriza mwakola ebintu mu kawunyemu nga mutambula n'amakanzu mu mmotoka n'entalabuusi n'obukaaya olufuluma mu bbaala ng'oyiwako ekkanzu n'entalabuusi naye poliisi yatuuka akakodyo n'ekagwamu era oba oli mu kkanzu oba weebikkiridde otya ng'olina ofuuwa mu kaki akakantu kewafuuwangamu akakawunyemu nga nene twewuunya nga kugenda ku poliisi osangayo abasiraamu abayitirivu muvumaganyiza eddiini y'abannammwe abali mu ntalabuusi abali mu bukaaya nga bayitirivu era munnaye nsugamba munnaye abantu bakola bye baagala naye munnaye poliisi atuuka n'ekigwamu omuntu agenda okujendaga muntu amannya malala endabika ndala ate nga yanywedde n'amalayo. Kakati waliwo ekiwandiiko ekyafulumye ku weekend okimpeezaako mu WhatsApp nga kiraga nti poliisi yabadde okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu minisitule y'ebyobulamu yabadde etaddeyo kino ekiwandiiko Ministry of Health, Ministry of Works and Transport, Uganda Police Force, UNRA babataginze mu kino ekiwandiiko okubeera nga basobola okukomyawo kawunyemu okumalawo obubenje obuli ku kkubo. Okusinziira ku Ugandans batugambye era ffe abasinga okukomba embidde mu Africa and many individuals drive under influence of alcohol. Kawunyemu yaliwo. Minisitule y'ebyobulamu yennyini nga tugenze mu COVID neragira kawunyemu akendere because abantu bablowinganga mu kantu kekamu nga abantu abakafuwamu like the same people atenga tukozesa kantu kekamu ate ku mumwa ne bagamba kajja spreadinga COVID ne baadvisinga police ejjewo kawunyemu tusobole okubeera nga obulwadde bwa COVID bukendera. Yo yennyini ministry yazeeyo negamba abatudde ne balaba nti kawunyemu asobola okukomawo because obubenje buyitiridde ku kkubo ate era nga obusinga obungi abantu babeera batamidde babakozesa omwenge oba ebiragalalagala. Kakati neragira kawunyemu asobole okuddawo nga basobola okufuna bukawunyemu nga omuntu omu akakozesa at a time nga kabeera sealed kalina okubeera nga kali sealed ng'omuntu omu yakakozesa ate nga kali disposable nga wolaba empiso ekuba omuntu emu neyonooneka bw'ogimale wati erina akantu kekuba ta eba tasobola kuddamu kusika ddagala ebeera okinze so nga bagamba ne kawunyemu kabeere nga kakozesebwa ku muntu omu botyo babadde baadvisingwa kulwokuba nga bamaze otunula mu COVID akendedde like tetukyalina cases so tusobola okuddamu tukozesa kawunyemu okubeera nga bakabinga ku nsonga y'obubenje obuli ku kkubo. Naye gye bwakeeredde poliisi yagambye tennaba kubeera ready kola operation ya drink driving okusinziira ku Mr. Lawrence Niwabiine ng'ono akolanga acting director of traffic and road safety. Yagambye ensonga eno minisitule y'ebyobulamu gye yalagidde yes bagirabi naye tebannaba kubeera ready kuzzawo operation eno so eyo naye ensonga weeyimiriddeawo basically ku nsonga y'akawunyemu ku kkubo. Uganda emitiba gyadde gitandise babuukabuukamu bagenda tandika onoonya panya gye banaawulira gye banaayitiranga oba okutambulayo naye akafa aka bulijjo omusirikale ossa wansi mmira omunyigamu n'oyitawo oba wakayitawo n'ogenda mu maaso eri n'otomera abantu bwe bityo we bikola wano ewaffe. Anyway zezo ensonga nga we zitambula